Luze kubadda togwangamu bubuuzo busoko buchokoza. Anyway, Nalumansi mumuwa obudde mujja mutegeera ajja kwejjayo okitegeera mubeere bagumikiriza. I'll talk about the lyrics. Dan Magic producer anayogera ku the music and the production. Naye ffe kuva dda music waffe tetuyimba just muwawa wabula tumakinga sure bwe tukola oluyimba communicating eri abantu ab'enjawulo. So of course that's a love song nga bwe waluwulidde, naye era luli philosophical and poetic. So nga bwe tubadde nga tugamba buli muntu bwe tuyimba buli omu abeera eyo n'apikinga mu kyapikinga. Kakati gwe kyoba opikinzeemu kyekyo toli mukyamu. Njagala ogamba bannayuganda n'abatuuliza, trust your instinct, trust your brain, trust your interpretation. Bw'oba ofunye obubaka bwebo mwoyo waayise okukwatako. Naye nga Nalumansi ajja kwejjayo mujja mulaba at the right time mumuwa obudde. N'ensaawa nazo baaziwamba nti kati ku munaana nze njala terina kunnuma erina kuluma muntu omu nga mutufuze bubi. Anyway, nkakasa nti si nze nzeka naye nawe bw'otuuka ku munaana awo naddala bw'oba nga wasiibye oliramu ekintu n'abamu bafunamu n'olusujja naye tuveeyo. Kati olaba bannaye n'emisango gy'abantu abalamu ginteeka kate gwe Kayz gwe kakati Edi Mutwe bw'akwata enkofiira n'agiwa omuntu, kati Edi Mutwe nze namugeza omutwe oba oli nze nagumukoza okitegeera kati n'ogwo musango gwange. Anyway, ngayo tuvuddeyo ba artist bana nga bwe ngamba saagala nnyo okuziroyinga ku artist omu, njagala nnyo okwogera ku bintu ebitugatta ffena. Naye ffe ng'aba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozese. Ne si katala oyinza oddikozesa okuyamba banno oba notosobola ddikozesa. So wabaawo ebintu ebitugatta ennyo. Kati ebiruubirirwa byennyina ne bannange ba Nubiani, ba Dan Magic, ba Devi, ba Edi Mutwe, ba Apasi, ba Young Mulo, ba Daxi Vibes, ba Zexi, bani gyebiri. Nate waliwo n'ebiri historical nti gondi twakola naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleon ne Bebe Cool. But that is 20 years ago. Toyinza kuŋŋamba ngetinge stuck 20 years ago. No. Naye toli ayinza okusalawo n'agetinga stuck there. I mean, growing old is compulsory, but growing up is optional. Some can choose not. So wabaawo ekitugatta, of course tukwatagana. Bannange mbawanye ekitiibwa nga bo. N'ebiseera ebisinga twesanga ng'obubaka tuwa bwanjawulo obanga ebintu biraba mu ngeri ya njawulo. Nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu, right from my ghetto days to today, ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange. Ate munnange ayinza okuba si kyekikola kyekimukwatako. So tusigala tusinkana ku bitugatta, musinkanye ku pate, musinkanye ku show ya muntu, ne mubuziganyako ng'abantu. Ne munnange bimwogerako sometimes bikendera. Tekitegeeza nti mubeera balabe. No. Naye mubeera ne priorities ez'enjawulo. So that is the relationship with my fellow artists. Of course, many of you have omukyalo ono yalowooza nti oba oliawo nandibadde more of their spokesperson, which I want. Zisirimba olunaku lwa leero. For 5 years, abantu bennyini abamblockinga okwe-exercisinga my right, abamblockinga okufeedinga family yange from what everybody knows, music, which we invested all our youthful days in. I've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being
orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu be batembeeta zate banzijeko eddembe lyange. So nesanga nga nyina kufocusinga okubeera human being, nga nyina kufocusinga obuyinza okuyamba ffenna. So oba oliawo bw'otwo tusanga nga tuli ffenna nnyo. N'emboozi oba sizikwatagana bulungi. It's not about me. Tekiri kunze, siri wanjawulo kufaanana bannanga balala bonna. Just namanya kyensobola okukola nensalawo nenkikola era nekibuusa abantu bangi nnyo. Omuntu atufuga yali yasiruwaza dda abantu, yasooka n'afufugaza bonna abaasoma baprofesa abaani n'atunula ni agenda okunwanyisa n'amunyiga, abalala yabatta busi, abalala n'abasiranya, abalala n'abakompromisinga, abalala n'abazisa emisango nga buli bw'ovaayo okwogera amazima nga kugira olaba guno omusango gwe wazza ng'oyasirika. Naye kati neesanga nga nze tanyinaako kakwate. Emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka talina wayinza kugirayo nti Bobi Wine yazza omusango guno yakola kino ekikoberobero yakola ki. So nantya nnyo ate bannayuganda ne bampagira. So kati n'albuuka nze ekigendererwa kyange kyali kyakulaga baana bageto nti muli baakabi oba owakanya olaba kyenva nagamba ebigambo oba owulira biwakanya eyo labira ku Kyagulanyi. So kakati bwe nayimuka baana bageto bangi ne bayimuka ng'engeri yokka gye basobola okukola ya mirundi ebiri. Esooka yakugulirira banno noga mugeto ani mukwano gwe ne baleeta buchamani kwata sente genda yogere bwotyo ani ne baetola mikwano gyange gyonna. Naye ate najja n'ebintu bibiri, ekirungi n'ekibi. Nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi, kati nayo ne bajja attackinga ne baba compromising. Ate bannange abaali tebabuuse bo ne batunula kumpi. Nze nga njagala batwala mu nsi ensuubize bonna. Wano olwaleero singa mwena kati eno interview mugikoledde mu State House nga muli ba artist naye nga muze wali ne baba checkinga ne mujja ne mulaba kyali wammwe nga president ne mu interviewinga. Naye bakozesa mmwe kennyini kubanga Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless when they use you. Abazungu bajja ano okutuwamba bakozesanga baddugavu bannaffe ne bafuna mwani alina influence wano, genda olwanyisa oli mwanga gezaako genda olwanyise Kabalega n'ebirala bifaanana bwe bityo. So nena kyemalira akozesa abo ba artist banno abayina influence, akozesa abo bantu banno abayina influence, akozesa abo ba bloggers, akozesa abantu abali influential. So weesanga ng'okulwanyisa Bobi Wine mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Bobi Wine agoboli eyababba. Nja kumaliza nga nkuwa analogy eno nti bwe tubeera nga tulina ssente zaffe omuntu n'azibba, bwe tulina ekisawo wano kyaffe n'akikaba n'atandika ne tumugoba ajjamu obw'omutwalo ng'agenda asuula. Kati bwe muba abasiru mudumira ku bw'omutwalo omu ye ng'adduka, okitegeera. Kati nze mulemeddeko mufata bakyali bange baali badde banyambako okufata Museveni tumusuuza ebyaffe, bo bali mu kugujubalira ebinyama nakwatayo anze kasita nfunayo ekyetaano. Abamu batuuka n'ogenda anze Bobi Wine mumpemu obukadde 5 nja mulabisa, nze mpaayo obukadde 10 nja mulabisa bwe kityo. So bwe batyo batunafuya. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 10 12 oba ku WhatsApp noti 7 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano, era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575
Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 8 kisoboka Furniture bulungi nga bagamba walingawo abavubuka walingawo ba artist abayimirira ku kituufu kuba sife tusose fire lutaya bamuwangangusa n'umuwangangusa n'agenda Kongo n'amalira Sweden ku mirembe gy'Amini nga Amini tayagala ba artist bayimba mazima. Christopher Sebaduka yawanganguka n'agenda Kenya nga jayimbira kuba yalinga ayogera ebyamazima tekitandikidde kufe waliwo ne bibata ba Byron Kawadwa ba Okot Bibitek ne lunaku lwaleero tubasomako ne mu bitabo. So ngaba artist tumanyi nti tetwagala just byakubeerawo fe abamu tuyimbidde for more than 20 years tukoza amanya tukubye endongo tukyakadde tubaluse byonna but at the end of the day legacy gyolekawo yenkulu ennyo abantu balibeera bakwevuma bali bakwenyumirizamu fe tuli sure nti bajja twenyumirizamu kuba tuyimiridde ku kituufu. So we'll take 2 more questions, maybe 3. Tewali artist sobola ku pretendinga nti ekinuma okuba nga nsosolebwa mu nsi yange simbye kiwemula simbye kivoola naye of course kinuma neera manyi ti music wange akola impact yemu oyogeddeko ekyogamba nti buli artist ayagala afune music we. Yes, kituufu nyinza okuba sikyamufunamu sente naye nga mufunamu kyenjagala kuba sente z'amazima fe twakola sente myaka gyaffe era twali twamala wano twazimbawo 15 years ago. So 15 years ago twali wano so twali twakola sente sigamba nti twazikuta tosobola zikuta naye kati okufunamu kitegeeza ki wendaba nga nyimbye oluyimba ne lukwata ku muntu ne lucommunicatinga ne luyisaawo ensonga ne lukiikirira omuntu nfuna satisfaction. Twandyagadde ne sente but for now okumatizibwa ku mutima kyamaanyi nnyo osobola okukola oluyimba nga tewanayita na ssaawa 24 nga balukozeemu covers endala. I mean you feel honored, you feel legendary n'ogamba well maybe abantu abamu bandabanga big brother, maybe abantu abamu bandabanga ekyokulabirako. It's good naye ate era mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna ne bwe tuba siffe naye abaana baffe bajja kufuna mu music waffe. Baani boyita abasinga first of all kibi nti artist yena abafunye obuzibu era muganda wange Jose Chameleon stage we yagwa waliwo obuzibu. It wasn't a good thing namusaasira era nkakasa obamwe oba one of the interviews yagamba ba media people nti yafuna okusaasira okuva waffe. However ate nkwewuunya bw'oŋŋamba nti stage egudde nga balina gwe baawambye ejjo nga balina omukazi gwe baakutte abalina omukuuma nga be bamutta. So neesanga nga ndiringa n'ensonga nnene nnyo ez'eggwanga nnyingi nnyo tikyali wange oyinza okumenyeka okugulu. Yes nsobola okusaasira personally nenkubira akasimu Devi nga kibi wamenyesa okugulu naye ate toyinza kigeraageranya ku ba minister ne vice president ne speaker wa parliament kubba amabaati. Kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu ab'Ekaramoja kumpi kakadde kalamba so ensonga ezo enkulu ezo ze mbadde ntera okuwa ennyo amakulu.